Shiba Karungi ono alina ekintu kye yakoze ne kyewuunyisa postinga ngo otudde mu nnyonyi ogobe ekiwubalo olina okuba ne kacaayi. Bye bino nno ebimu ku byo byengenda okubeera ng'ate nga nkutuusako ebipya ebizuuse ku mwana wa Shiba Amil ate nga munnange Diana Nabatanzi ali mu kunyumirwa munnange ate birthday ye emitala ow'amayanja leero agikwatidde mu nnyonyi munnange esayidi eno ate nga Susan Becky yeekoze ebintu atugambye nti nno ali mu kunyumirwa munnange ate kaseera ka single mother esayidi eyo bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali nakatambi kano ku information munnange ate y'omwana wa Shiba Karungi kakati nno waliwo munnange ate by'obadde tomanyi ku mwana munnange ate owa Shiba Karungi Amil era nga munnange wali TikTok abadde ayogera munnange side eno wano wennyini wetuli. Shiba Karungi ono alina ekintu kye yakoze ne kyewuunyisa baserebu banne ne bafaani be n'abantu abalala bonna mu Uganda babadde bamulaba. Shiba Karungi yagenda n'azaala omwana we era unlike baserebu abalala bonna. Omanyi baserebu bazze nga bakweka abaana baabwe nga babakweka nga Juliana yakweka omwana we. Kati Shiba Karungi azze nga alaga omwana we from day one nga tamukweka atambula naye ku mikolo amulaga buli wamu wonna waba atambudde nga ali proud of him. Kakati Shiba Karungi alina ekintu kye yakoze nti abadde ng'ebbanga lyonna afuna bullying okuva eri omwana we. Naye mukyala Gola Shiba yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bonna abamuvumira omwana ng'omanyi nti kubanga waliwo post gye yakoze abantu ne bakomentinga ebintu ebiri negative bingi nnyo biki. Shiba yaguddewo akawunti ya mutabani we. Yes, yaguddewo akawunti ya mutabani we ku Instagram era ng'ekigendererwa kyakubeera ng'omwana we naye atambulira mu limelight. Yes, bw'abanga ye serebu naye ayagala omwana we abeere nga buli wayita bamumanyi. So baserebu abalala mu America bagulawo akawunti z'abaana baabwe ne bakulira mu mawulire nga buli omu abalaba. So Shiba yaguddewo akawunti gye bayita The Little One n'abeera nga atandika okuteeka ebifaananyi by'omwana we abeera uploadinga ebifaananyi by'omwana we n'ategeeza bakritiki bonna nti despite all ne bwe munaayogera ki tagenda kubeera nga ajja mwana mu media. So big up Shiba ne ba Shibaholics byebyo nno munnange ate ebiri mugenda mu maaso era nga akatambi ako katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo ku mwana wa Shiba nkugambye biri mu kutambula munnange ate esayidi eyo kakati naawe kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no Diana Nabatanzi munnange abadde eno munnange nga naye ali mu kunyumirwa munnange ate amazaalibwa ge era nga ekibadde mu nnyonyi wali nga ali ku lugendo lwe munnange ate kibadde kikabuka era nga boogezako okulaba munnange ate mu katambi sebo naye agambye nti no leka ate munnange ate enjoyment wali zitandikira eno mu nnyonyi wali kibadde kiriya nnyo era nga boogezako okulaba munnange awo mu katambi. postinga ngo otudde mu nnyonyi postinga ngo ofuluma postinga ng'erandinga mwana nge postinga n'ebire bikube ebifaananyi bipostinze woyise wanjawulo banno si we bayita mu Nimbazi Crowds oyise mu Kimulosi muyigo okuteekayo ebintu byammwe baana bange kyekituukikako gwamanyi woyise akapulotiko gwamanyi woyise okukafuna kateekeyo bakirage abaali bakoma bakikakase nti Katonda gyali abantu babaloze abantu babasiranyiza kati gwe bw'osirikireyo Katonda akuwadde ebirungi n'osirika nabyo balowooza bawangula teekayo nga bapima ettaka teekayo ng'oyiwa matiriyo teekayo ng'omusingi bagusima teekayo ng'oyingidde bw'ogenda okugula dining table nkugambye ate munange atute akaseera ke nga ali mu kunyumira munange ate wali wonna kibadde kiriya nnyo era nga bogeezako kulaba mu katambi awo kakati nno katugende mu maaso wali munange ate ne Susan Becky avuddeyo ko omanye omukyalo no munnange alifaana ennyo
era nga munnange vidiyo aziteekayokko wali ku mukuto gwa TikTok zitambulira ddala ng'ogambye alifaana ennyo ebiseera ebisinga tuyiwa mu kaawo bu vidiyo. Kakati nno olunaku olwaleero ka vidiyo kano kaakoze wali abadde just ali mu kujokinga mu kaawo nti nno akaseera aka single mother esayidi eno abaddeko kaawo ne kyayi nga boogezako kulaba kosa ate n'ebyokulya nkugambye ekibadde mu katambi kibadde kirala nnyo era nga boogezako kulaba. Ogoba ekiwubalo olina okuba ne kacaayi leka kubugumyako wamma gwe n'ofuna essuubi olwo kwe kugattako kasoseji basingo mother kikuleetera amaanyi talala lalala kisasula ne fiizi talala lalala nze sikyalina nannaku talala iye kasitani nafuna kacyayi talala lalala abafu balama mwatufuukira ekirala buli kaseera ogebe ekiwubaalo bannaye naffe okuba ne kacyayi obwongo byekiwubaalo kikyo tagwayo nkugambye Chosen Becky munanga ate tagwayo esayidi eyo alifaana ennyo era nga bwenti bwenkoze era nga bwenti bwe mucekinzeko mwana muwala ono era nga kakasa nti no vidiyo gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkumawo ate maaso eyo katono nnyo bwenti.